dinakum uli abwena alikiriya akmaltu lakum dinakum mbajuliza edini yammwe wa atmamtu alaykum ni'mati era nzijuza kumwe ekyengera kyange waraditu lakum era mbasiimidde al-islaama busiraamu gye mbasiimidde nga diina nga ye ddiini. Ani yakutonda? Singa obuuza omukatuliki, singa obuuza omukulisitaayo, omuseveniside ajja kuwa answer. Yi Allah bwe yatugamba nti wala in sa'altahum, ate bane bababuuza abo abola abatijja ne Yesu Kristo ne bababuuza nti man khalaqahum mwani abatonda. Allah yatugamba nti la yaqulunna Allah, nga bagamba nti Allah. Kati yakutonda daba atakusiimidde busiraamu, ate gwe newesimira buseveniside kwagamba Allah alaba bubi. Eyo aya erimu papers bbiri. Pepa esooka kangiveeko yeeyo, simanyi bw'ogituumye. Buli atannasiramuka pepa yagigwa etya yeeronderawo ekyawukana ne Allah kye yamulonderawo. Allah si musanyufu ku batali basiraamu. Okiwulira no kiyamba, towakana, kiyamba abantu babiri, kiyamba omukaafu n'omusiraamu. Omukaafu kimuyamba ki? Nasiramuka. Kubanga omugaso gw'eddalasa eno esonga ku papers Allah zaatusetingira kwe kubanga nga tonnafa osobola okukola kiri kye batugamba nga mu kiraasi eri nga tukyasoma. Bw'ogwanga homework ng'omusomesa ateekamu kigambo ki mu kitabo, do corrections. Kati abakaafu bonna abatannafa basobola okukola corrections ku pepa eno ne bakola batya? Gamba ne basiramuka ko nannyini nsi n'abawa makisimeka 100 ku 100. Bwatyo Allah bwe yasalawo mu hadithi omubaka yakyogera yatuga nti al islaamu okusiramuka yajubbu ma qabla, kikusonyiyisa byonna bye wasikulembeza okukola. Nga Allah tafuddeemu, nga tafuddeyo wakalya kiro z'embizi mmeka. Nga Allah tafuddeyo obukatuliki obukaafu wakawumalamu emyaka emeka. Naye oba obukaddiyiddemu daba kumanya Allah wakisa n'osiramuka leero enkya n'ofa osibira mu jjana. Do corrections. Lwaki omusomo guno twaguleeta ekigendeerwa nkikubuulidde? Do corrections. Nga tonnafa. Mu sura eyitibwa Saba aya esembereyo ddala mu sura eyo Allah yatugamba nti wahiila bainahum wa baina ma yashtahun kama fuila bi ashyaihim min qabl innahum kanu fi shakkin murib. Eno warning Allah yatugamba time gyeri kasitofa. Wahiila bainahum, wakati wammwe, wakati waabo abafudde nga tebannakola corrections ku papers ze baagwa, wakati waabwe ne wakati wakiri kye baagala okukola wajja kuteekebwawo ejjigi. Baagala kukola ki? Teri muntu afa nga yagwa pepa okujjako nga bw'alaba ku muliro gwa Allah, bw'alaba ku bibonerezo bya Allah yeegomba akole. Siwulira? Correction is
nenga Allah takkiriza wahila bainahum balisiikirizibwa wakati waabwe wateekebwewo ekisenge wateekebwewo ekisiikiriza wa baina ma yashtahun naki kye baagala okukola nga tebabakkiriza kukikola kyekyo ekiribagaanibwa okukola bw'onoogerako mu tafasiri kino kye bajja okukuwa Allah kye yali ategeeza tawuba ayagala akole tawuba ko Allah no chance is over tukyali balamu abayina ekyengera daba ebyengera bino bibiri binene ekyengera ky'okuba ng'emyoyo gyaffe teginnatuuka mu ddookooli eyo chance nnene osobola kukola corrections pepa gy'oli efunyemu 0.5 daba Allah wekisa nakuwa 10 ku 10 ayina kino kisoboka nokola correction leero simanya mpulira olwero akumeka siro akusatu kisoboka okuba nga programu za Allah nga kusanda osula mu ttaka ningo osaze ebireve emyaka 8 niwe kuba mu kifuba noga nebwe nfiira wano buli pepe jajengwa neyekirevu nenju sikyaddeyo kusala birevu kati mbuuza omudu wasalawo corrections okola to do corrections mu pepe yekirevu olwaleero ku lwokusatu agenda okutuuka ku sande biba bimeze ne munnange waliwo obujulizi obutegeeza nti agenda kuzuukira nga alina ekirevu era agenda kuzuukira mbeebirevu agenda kuzuukikira mbeebirevu just do corrections وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب mbadde gamba kachansi ka mirundi ebiri omwoyo tegunnatuuka mu ddookooli ekyo lwaki nkireese nabbi waffe lumu yatusomesa bw'ati sallallahu alaihi wasallam yatugamba inna allaha yaqbalu tawbata abdihi inna allaha yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yugharghir Allah akkiriza corrections Allah akkiriza tawba y'omuddu yenna ebbanga lyamala ng'omwoyo tegunnatuuka mu ddookooli ffe chansi tugiina emyoyo gyaffe teginnatuuka mu ddookooli mu hadisi endala mpaka yatuga nti ma lam ta'ti shamsu min maghribiha ebbanga enjuba lyeneemala nga tennava gyegwa kubanga gyekiri mu programu za Allah gyekiri bugenda kukeera enkya yogera kyembadegera okugambawo bugenda kukeera enkya enjuba eve gyegwa kasita okirabangako nga koolwo enjuba evudde magharibi totawaananga correction zo Allah tazaagala olwo ayagala mubiri gwo muliro your body mu jahannam. I want to do corrections. No corrections. Pepa wajigwa omwe yogutuse mu ddookooli oli mu katuliki oli mu seveniside genda mu muliro oli likulwa mu muliro ulaika humu waqudu nar. Pepa ogigudde pepa nyangu nnyo siramu wagaana sebo wagaana jobera gwe weetonda alyawma akmaltu lakum dinakum. Olwaleero eddiini yammwe njejjuza wa atmamtu alaykum ni'mati ebyengera byange mbijjuza ku mmwe wa raditu lakum al-islaama mbasiimidde busiraamu diina nga ye ddiini ebisigadde it is optional. It is an optional. Oli waddembe okuwangalira ng'ebweyogerere oli waddembe oga nti bweyogere wantamye kati ngenda gula wa mukono
ngenda kudda nateete yuwafiri n'ekyobusiraamu no optional mu hadithi emu uli omubaka bwe yatugamba sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti man baddala diina faqtuluhu agezangako nava mu busiraamu mumutte kati ova mu busiraamu ate olagewo Allah yakusimira busiraamu yakwetondera tewali nayo ng'akutonda mu lubuto lwa maama wo wallahu khalaqakum fi butuni ummahatikum Allah yatutondera eri mu mbito za maama baffe nga tetuli nayo n'atutonda n'atwenkanyankanya fakhalaqa fasawwa oyo yakutonda n'akuwa amagezi n'akuwa amatu n'akuwa emimwa seba osobola n'okwogera ekyokusiramuka si optional yennyini yekikulondera oba oyagala oba toyagala sira siwulira waraditu lakum nabasiimira al islaama busiraamu diina ku topiki eyitibwa diini busiraamu si optional si self service nti bweyagala olya chapati bweyagala olya menvu bweyagala olya kikomande bweyagala olya piraawo bweyagala nedda ku byeddiini si optional si self service wabula eddiini gye bayita busiraamu Allah gyayagala ya waliya al islaami wa ahli emu ku duomba kazi yatusomesa kwe kusaba Allah nti owange gwe nannyini busiraamu n'abasiraamu masikna ala diinik tunywereze ku ddiini yo hatta nalqaaka alayhi tukusinkane nga tuli basiraamu teri kyabbeeyi kisinga ekyo oli musiraamu munnange Allah kyeyakusimira kyoliko nsaba Allah akitunywerezeeko tumusinkane nga tuli basiraamu mbadde gamba nti pepe eyo Allah gye yayanjula ogamba nti waraditu lakum alislaama diina ekyokubeera omusiraamu si optional si self service wabula lwampaka yeddiini gye mbasiimidde mbadde gamba nti kikwata ku bantu babiri kikwata ku mukaafu kitya kati eyo pepe egamba omukaafu nti siramuka ate omusiraamu emugamba etya siwulira mbadde bwe mukitegedde Allah tugamba nti mbasiimidde busiraamu yeddiini kati sentensi eyo gyendika eyo waraditu era nsiimye lakum kummwe al islaama ng'eddiini y'obusiraamu diina yeddiini gyenjagala yeddiini gyembaagaza kati sentensi eyo gyendiko nti mbasiimidde busiraamu nga yeddiini kakati omukaafu eyo sentensi emugamba ki siramuka ate omusiraamu siwulira eddalasa mugitegedde nsaba Allah atuweemu obulungi omukaafu asiramuke ate omusiraamu olaka enkoza gwe kasoma nti ndi musiraamu bamugumu ng'asula ku ttaka towungawunga n'otagala nsaba Allah atukumire mu busiraamu paka nga tufudde wala tamutun illa wa antum muslimun man baddala diinahu faqtuluhu ava mu busiraamu mutte era kyekimu ku kigezo Allah kyeyagezesa nakyo munene omumanyi wa umma Maadhi ibn Jabal nga yakatuuka e Yaman yasangayo ekinene jjukira ali ku bugenyi yakatuuka ku bugenyi yatuukirawo Abu Musa al-Ash'ari yabasanga mu muzikiti faidha birajulin mawthuqun ala siwari almasjidi agenda okulaba nga waliwo omusajja nga bamusibye ku nkondo y'omuzikiti yababuuza nti ate oyo ki niyomuga nti kana nasraniya oyo omusajja yatusobedde yali mukatuliki yali mukaafu yali museveniside yali munasara fa aslama nasiramuka watanassara kati ate mbu yazzeeyo mu nabagamba eki bamugamba tula tukunnyonnyole yabagamba siva ku nsolo yange munnyonnyole ate munnyonnyole ki
yabagamba la anzilu sirinya ku ttaka lyammwe hatta yuqtala qada allahi wa rasuli mumala mujjako nsingo kubanga allah kyeyalamula n'omubaka we bakanda munnyonnyola anti lindako tumale okunnyonnyola bamala mujjako mutwe omusayi ne gufuwa n'asookakka wansi kimpemempeme nannyini sitakyagala ku nsi ye ova otya mu busiraamu kati ate olagewa waman yabtaghi ghayra al-islaami diina gwe kalitanda n'ava mu busiraamu n'alondayo ekirala ekitali busiraamu ng'eddiini ndala n'amala wangalira mu bukatuliki oba busevenisidi oba bukulisitaayo nannyini nsi yakisalawo yatuga nti falan yuqbala min allah tajja mulabawo byonna byakola tajja kubikkiriza wa huwa fi l-akhira ate kasitaafa nga tannasiramuka ku yauma alqiyama min alkhasirin ateekwa okubeera mu bantu abanaafaafaaganirwa pepa nyangu nnyo nsaba allah yatutonda gye twanguyize abatannasiramuka muffe basiramuke wallahi teri kikutaasa mu maaso ga allah kitali busiraamu ne bweba olina ssente ensinga eza magufuli kati magufuli yakimanyi nti yasiraana kikyeyejjusa si lwakuba ekisanja teyakimalaako wabula yafanga tannasiramuka Milton Obote singa akwata akasimu wali mukubiddeko n'akubuulira ekiri eyo allah n'akusiimira eddiini ate gwe ne weeronderawo endala ya shaitaani waraditu lakum lislaama diina nsaba allah tuwamba twagategeera nze ndaba kitegeerekeka ate omusiraamu towunganga nova mu busiraamu man baddala diinahu faqtuluhu era umaru mu bukulembeze bwe yawandiikira abakozi b'ebbaluwa ng'egamba nti an iqtulu kulla saahirin buli mulogo mumutte lwaki mpozi waliwo bwina ategeeza nti woologera wookafuwalira abamanyi baffe eno aya gye bakozesa okufulumya ekyo mu surati bakara allah tugamba nti wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman wama kafara sulaimanu walakina shayatina kafaru kati aya eyo etegeeza ki woologera okafuwalira ani agezawo kyenjagalaawo oba bikoze oba kubanga si shwadiru nti bikola oyinza obikola n'obikola nebikwatayo nebikola oyinza obikola n'obikola kati oba bikoze oba biganye simanyi mpulira wakafuwadde dda kati meseje yetegeeza ki nga weekubamu ttooki bw'oba wali okoze ku ddogo ng'oteera shahada empya osiramuka buto waliwo wakafuwalira we walogera bino byempulira nti mubakyala bingi mbu baloga baabwe mbu babaagale naddala omukyala ng'afubba ne mujjawe bambi kisoboka nga bwinono tamuwulirangako yanyiikira kusaala ayinza okuba n'omwaka guno yakoze hijja naye ng'alina ebintu byateera bbaawe mu butunda mbwamwagala ennyo tusooka olabe oyo mukafiiri oloze kataba umar ila umali umar yawandiikira abakozi be disikazi wegindi amiru wegindi disikazi wegindi n'abawandiikira ebbaluwa ngega nti aniqtulu kulla sahirin buli mulogo mumutte bajala n'atugamba nti faqatalna thalatha sawahir twatta abalogo basatu mu lunaku lumu ensingo tezasula nenga nti kati olaba otya allah n'atukomezaawo umaru simanyi mpulira emirambo emeka egigwa kubanga tetubanoonya bunoonyo tega butezi rediyo yennyini yakulagirira nagamba olunaku bwe timbeera bulenga simu okitegeera
ova otya mu busiraamu ng'ogenderedde? Kikyoba okoze musiraamu munnange? waraditu lakum lislaama diina. mu ddalasa yaffe eno etujjukanya ku papers Allah zatusetingira mpulira essanyu nga twogedde ku pepa eyo. kakati mbadde gamba nti eno aya erimu papers 3, erimu papers kale 3, lwakubemu tetugenda gyogerako olwaleero, kubanga aya yatandika bweti nti hurrimat alaikum almaitatu waddamu. eyo no pepa gye bali abasiraamu balemera mu nnyimbe, baabye ennyimbe. nensaba Allah tusinkanye ku budde tulabe aya eno ng'etegeeza nti gwe bulijjo omanyi nti emmere y'omulumbe n'embizi bulijjo olabawo enjawulo. soma aya eyo olabe otuuka ku kigambo ekigamba nti wama dhubiha ala nusubi, wama dhubiha ala nusubi, olaba emmere y'omulumbe ewona. pepa eyo bameka baagigwa gye tutagenda gaziya leero, naye wulira kati Allah inawe yatuukira mu aya eyo n'atugamba nti alyawma, okuva na leero, akmaltu lakum diinakum, eddiini yamwe njijjuzza, eddiini yamwe njijjuzza. akmaltu lakum diinakum, your deen today is full. kati mbuuza mmwe nannyini nso tugamba nti eddiini yamwe njijjuzza, kiki yali atugaana? kiki yali atugaana? yongerako ebigambo awo. wali kigambo kyenjagala awo, nja kusanyuka nga mukiŋŋambye. ebyetuganye okwongeramu ekyo nkyaniriza nnyo, saba Allah bwemu obulungi. eno aya etugaana okwongera mu busiraamu ekitaalimu. kati yongerako ekigambo awo kyenjagala. siwulira kati oyo akitegedde. Saifullah gwolaki byensomesa bitegeera mangu. kakati nsaba Allah tuteekemu baraka, kuba kinsanyusa okubanga mukitegedde sikibagambye. eno aya paati eyo bwegiteekako essira, Allah natuga ti alyawma, olwaleero, akmaltu lakum diinakum, eddiini yamwe njijjuzza. kiba kitegeeza nti buli munnabidaa eyo pepa yagigwa. lwaki mpozi ayongeramu ebita, ate basanga bali hape nnyo. lwaki mbu bangi ate bagagga balumikako bannabidaa tebabiwuliriza bino byetusi tatulana mu ddalasa ye, bo bangi ate bagagga mbu balya basimaati bo. era munnabidaa omu yafa atulangira ku radio paalo, yasinziranga eyo ssebo n'avuma. wallahi bino yabyogera muwulira, yagamba abo abastabuliki abasalafu ng'alina engeri gyatujeregamu kale nga sentensi eno yagireeta kutulaga nti tuli baavu. abo baavu kubanga ffe eno mwaruwaha ategeeza mu dduwa z'abafu mu nnyimbe. mwaruwaha eno ffe tulya basimaati, ate abo mu ddalasa balya kitalo. kimwesigulira ku bugagga bannabidaa. inna qaruna kana min qaumi musa fabagha alayhim wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanuu bilusbati uli lquwa. mwemusoose okwesigulira ku bugagga ne mujooga amateeka ga Allah nga mugenderedde. ono yayitibwanga Qarun. osomako mu surati Qasas, bannabidaa bonna mu nsi yonna ne bw'okuŋŋaanya ssente ze bayina tezenkana za Qarun. yategeera ddi nti yasiraana, fakhasafna bi wa bidaarihi al-ard. Allah yatamwa ogusajja ogwo, era ekibonerezo kyeyasalawo guwa kyali special. Allah yaguwa ssente mpitirivu,
mu kifo ky'okutegeera Allah ne gumujooga bannabbidaa. Sente muyina nnyingi, lwaki musala ebirevu? Eddiini ya Allah lwaki temugitambuza ng'omubaka bwe yagireka? Lwaki mwongeramu ebitaalimu? Mawuledi mwazijjawa? Ani yabibatuma ebintu ebyo? Eddiini yaffe dasitibbiini, musulamu kasasiro, emmese enfudde simanye embwezi. Eddiini yaffe kasasiro, dasitibbiini, mumusula buli kimu. Mwasulamu amawuledi ne tubalabula ne mugaana. Munange muli bangi, muli bagagga, sigaana. Niyo omuliro gwa Allah tegutya bagagga. Musula gye bayita Maariji, Allah yagwogerako atya? Yatuga nti kalla innaha ladha nazaa'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Kasito badala bwino Jahannama teyagala kumanya oba oli mugagga oba oli mwavu. Ate oba ne woba sheekhe nga toli mutabani wa sheekhe n'obadala amateeka ga Allah, Jahannama ejja kukufuna. Nkole ntya? Papers Allah zakusetingira, oteekangayo obwongo nkwegayiridde, n'okolanga Ibrahim, n'olabanga oziyita nga pepa ki? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nanyini nsi wulira ye nanyini diini eno Busiraamu, ate ye nanyini ffe yatugamba atya? Eddiini yammwe njijjuza, kinyiiza Allah okugyongeramu ebitaalimu, okumanya kimunyiiza. Mu hadiisi emu Imam Muslim yatugamba, Imam Muslim yagifulumya, nabbi waffe yatugamba nti walaana laana Allahu, Allah yakolimira. Kati mu hadiisi eno ombaka yalaga abantu babika bisatu ng'okumanya Allah yabakolimira, okumanya Allah yabakyawa yabakolimira. Asooka yaani yatugamba nti laana Allahu, Allah yakolimira man oyo yenna laana walidayhi, akolimira bakadde be. Era nabbi waffe bakimubuuza kijja kitya omuntu ayinza okukolimira abakadde be? N'atusomesa bino, yatugamba nti yasubbu rajulu aba rajuli, omuddu ayinza okuvuma taata w'omuntu, fayasubbu aba, n'oli n'avuma taata we. Kati ono asoose okuvuma oli aba akolimidde taata we. Ate owookubiri yatugamba nti walaana Allahu, era Allah yakolimira man ghayyara manaara al-ard, omuddu yenna akyusakyusa empanyi z'ettaka. Matira ne polotiyo sikulabizanga muno taliiwo n'oyitayo n'oseetula. Lwaki aseetula? Mbwagazi yeewuwe afunze ewa? Oli mukolimire. Ghayyarta manaara al-ard, kyusa empanyi z'ettaka. Ate owokusatu mbaka yatugamba nti walaana Allahu, era Allah yakolimira man oyo yenna awa muhditha, ayamba ku munnabbidaa. Nawe sooka olabe, bw'abanga ayamba ku munnabbidaa amukolimire. Ate butya guno gunankani guno, butya guno gunankani. Bw'abanga ayambako mukolimire, ate butya gu. Era ky'oba olaba Omar yabakubanga miggo olw'ekisa ky'abayinako. Ala abazikirira bo tebabiraba ng'akuba abo emiggo bannabbidaa. Buli munnabbidaa yenna eno aya yagitomera. Ekibuuzo kinene tuyina kugyeyisizaako tutya aya eyo. Allah tugamba nti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Ebyo ebisembayo nabimaze, njala twogere ku kino nti al-yawma akmaltu lakum. Jukira Allah teyeegayirira, kuba bannabbidaa balinga abagamba nti Allah bagala mwegayiriza. Gwani yagaa nti Allah yeegayirira, ye atowa oda.
abagezi ne bagigondera bw'ogaana gw'omanye ebiriva mu mputtuuyo. Olwo bw'atyo bw'alagidde alyawma okuva na leero akmaltu lakum diinakum, eddiini yammwe njijjuzza. Ddiini kimpozi? Eno sidaasi kiddiini. Eddiini yaffe sidaasi kiddiini mwosuula agantu ago. Ekibuuzo kinene, nkola ntya okubanga aya eyo njigondedde, eyo pepa njiyise? Ani ayaziina? Insha Allah tulabe ansa ku kibuuzo ekyo. Duve gani? Siraji? Duve gani? Ani? Ani? Bega hamza. Oyo mmanyi. Abubakari. Abubakari. Eno Abubakari, imamu wa Kasubi. Imamu wado mmanyi. Kasubi masjidi Madina. Kale bane barakallahu fikum. Kwanje? Ali mu kibuga wa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Basaze bannanga bebitiibwa. Tuli mu kugezesebwa. Towakana. Ahasiba an-nasu أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Abantu balowooza byakoma ku Ibrahim ng'asala omwana we. Kyogamba Ibrahim omwana we yetamwagala. Asooka amuseeka ekiso. Falamma daba abagezi bye bakola. Falamma aslama watallahu liljabin, bwe baamala okwewaayo bombi bakole pepe eno taata n'omwana. Allah yatugamba nti Ibrahim yakwata omwana we n'amugalamiza wansi
simu kitegeera wanadaina Allah namukowoola namugamba nti ayya Ibrahim owange Ibrahim qad saddaqta ru'ya epepo giyise inna kadhalika najzi almuhsinin wafadainahu bidhibhin adhim faatamahun Allah bwe yatugamba pepe ezize zonna yaziyita nga buli ejja 10 ku 10 laba pepe eno bwevuluga bannabbidaa si mulala yabinnyonnyola nannyini ddiini nannyini kutonda bannabbidaa abo boolaba baatamu ebirevu ndi byansobera baatamu ebirevu ate baagala nnyo essala baatamu okukendeeza ku ngoye ezaabwe ziringa z'abatamiivu buli pepe ejja gyagwa yayagala jja nassiri yasire lwaki yakola hijja kugamba osiraamu alabamu pepe emu yokka ya hijja alyawma akmaltu lakum diinakum bannange kyemuŋŋambye ekituufu buli munabbidaa eno pepa yagigwa ali bize mu kwongera mu kintu ekyajjula ali mu bize okwongera mu kintu ekyajjula ekibuuzo kinene eno pepo giyitako nkole ntya ngenda kyanukula na bujulizi mu sura eyitibwa ahzaabu aya 21 Allah waffe yatugamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana byemukola mu bikope ku nabbi Muhammad liman kana yarju Allah wal yawm al akhir kastomanya nti ojja kusinkana Allah kastomanya nti waliyo qiyama njozayo z'abasaaze mu nsi yonna nga bo bwe baba baziika kasirise nkubagiza nkungubagira bannabbidaa nga bwe baba baziika bayimba obuyimba bwo bunyuma kankuyimbiremu owulire abantu abo omanyi akajanja ke bayina baziika bayimba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mungu amuwejjana ekibuuzo kinene mubikopa kwani ebyo kogadini yaffe dastibini buli kimusuula muli muziika muyimba se omusoma ne mauledi buli bida mugijumbira mukola ne dawa za bayibuli sokola bakavuya kali mu ddiini yaffe eno eyakkamu aya eyo egamba etya alyawma akmaltu lakum diinakum لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بس حبوا باكورا نغباكو باكو النبي محمد okuwona omuze gw'okwongera mu ddiini ya Allah ebitaalimu tukole tutya Imaamu Malik yatugamba atya yatugamba nti ma lam yakun yawmaidhin diina falan yakuna diina asomesezza amaze babagezi ne bayiga yatugamba atya buli ekitali mu busiraamu ku luli nga ayenekka tekikkirizibwa mu busiraamu ne bwokomba ku paasi Huzaifa ibn al-Yaman ensonga gye tulimu naye yagiyingiramu n'ekigambo kye kiri kiriya yatugamba nti kullu ibadatin
لم يتعبد بها أصحاب محمد فلا تتعبدوا بها فإن الآخر لم يدع فإن الأول لم يدع للآخر مقالا buli ibada yonna gwe kasita okimanya nti basahaba tebagikolako namwe temugikolanga eyo eba bida fa inna al-awwala mazima bali bani gamba basahaba lam yada' lil-akhiri maqala mwabanajja oluvannyuma lwammwe tebabalekerawo kagaapu kwe munatuuza byammwe eddiini yajjula ate uliro no sahabiyu naye yatibwa Mu'adh ibn Jabal yatuga nti alayka bil amri al-atiq alaykum bil amri al-atiq mwekwatenga ku busiraamu buli origino basahaba bwe baliko temwali mawuledi obusiraamu basahaba bwe baliko temwali kusala birevu okiwulidde kyegamba eddiini yaffe yajjula obusiraamu basahaba bwe baliko temwali kukweyesa ngoye ku basajja ekyo kyali ku bakyala obusiraamu basahaba bwe baliko temwali daawa ya bayibuli daawa y'abakolinso bebulaniya imaamu owakana imaamu njagala mwaka zindaala katirizeemu awo bane obusiraamu origino al amru al atiqo buli mbuzi edde ku nkondo yaayo tudde ku nkondo yaffe tudde ku busiraamu origino ate imaamu yansinga obinnyonnyola ebyo era njakulekerayo dakiika zo inshallah nga 6 nga 10 busiraamu origino bannange kale mbeegayiridde tudde ku busiraamu mbeegayiridde bannange mikwano gyange bwe mulyanga omuliro gwa Allah bannange tutye omuliro gwa Allah tudde ku busiraamu origino busiraamu origino temwali zikiri kalenge imaamu yatunyumiza wano sebo nawono bali bapakingawo nimbo Allah yesiza mu Sheikh Yahya Mwanje yasomesawo eddalasa egi n'abagoba tebadda ningamba nti kiza okusomesa amazima tekisala kati singa yananaagira ate ndi kuvugenya ate nankani nimbu yakuba ku nnyama ate sebo nange kyanzijukiza nasaazaako embiko ku masjidi Fatima yali jjuma kutuba ejjuma neggwa oluvannyuma abasiraamu ne bambuza ebibuuzo awo baada aljumaa nga bwe ntera okukola ewammwe kati mu kwanukula ebibuuzo mwajjiramu ekibuuzo ky'enjiri daawa y'enjiri nebaza Allah ow'ekitiibwa eyampa ebigambo bye nakozesa okunnyonnyola ti daawa y'enjiri nfuba efufululu neereeta ayaati obujulizi nga bo ayaati fuma okitegeera basiraamu bawuliriza ndowooza mudaika nga 16 nininyemoruka nenkomawo Kampala kakati ku asuri wallahi musiraamu yankubira esimu nabinyumiza nga Allah yemujulizi ku asuri abayiri bajja bagalangatana n'emizindaalo mbo bajje batyuninga bomanye embiko ku masjidi Fatima nga bakubirawo enjiri mu lujja abasiraamu abagamba mugazeeyo ffe batubuusiza dda twabitegedde bifu kikyolabawo awo dalasa mu dakiika 5-6 abasiraamu ne bategeera nti oguntugufu ne babagoba babatwalaka eddiini yaffe si dasti ddiini na bino kambikuwe ani ono sahabiyu ayitibwa Saidi ibn Jubair Saidi ibn Jubairi ekibalo kiyatuwa okuwona okwetumiikiriza okwongera mu ddiini ya Allah ebitaalimu yatugamba atya yatugamba nti ma la ya'rifuhu al-badriyun falaysa min ad-din
buli kiibada kyolaba ng'abannabadiri nga tebakirina mu mukono si kya mu busiraamu. Bannabadiri yali ategeeza baani? Yategeeza baani? Basahaba abali mu lutalo lwe Badiri, ba Umaru, ba Abubakar, ba Abdurrahman ibn Auf, abali mu lutalo lwe Badiri, abali mu lutalo lwe Badiri abo ba Uthman ibn Affan. Kasoma nti kiibada ekyo tebakikolangako, tokikolanga ebida ma la ya'rifuhu al-badriyun falaysa min ad-din. Tukole tutyo kuona omuze gw'okwongera mu ddiini ya Allah ebitaalimu. Nono sahabiyu ayitibwa Ibn Mas'ud, bannanga oli omuddu yalwanyisa bidaati gwe, kubanga bidaa y'okuleetera adhikaari ku bulaadi ng'osuna kalaadi. Nebaza baseeka banyikidde okusomesa bidaa eyo sikyagiraba, naye okimanyi nti yali ejjayo omutwe nga ne basahaba bakyaliwo. Allah asasire Ibn Mas'ud yagikuba ku mutwe atya. Uli ebigambo bye yakozesa, ngenda kuwa ebigambo bibiri etopiki ligiveeko. Kino kya Ibn Mas'ud yabagamba nti kam baghil lil khayri lam yanal. Kyekizibu ky'abannebida, ekizibu ky'abannebida bo batunuulira migaso, mbu banoonya jjana. Yabaga nti kam baghil lil khayri lam yanal. Gw'ogamba buli anoonya ekirungi kyafuna, tosobola kunoonya kirungi ate nofunayo kibi. Ekyokuleberako kye nasikawo banna oli mudde asomesa kiringa kati omuddu nava mu kyalo najja mu kibuga apakase, n'ayagala bambi afune ebirungi bingi mu bwangu. Katuweze avuga bodaboda ya mugagga ayagala agule eyiye. Kati njagala ombuulire gano amagezi shayitaani ge yamuwa amalungi. Shayitaani nemugamba nti gwe kyoba okola kekkereza ssente zino, olye katini otereke nyingi. Mbuuza ago amagezi mabi? Mbuuza mmwe ago amagezi mabi? Shayitaani etwesobolera, nsaba Allah gitutaasa. Kiwategere kituufu, teri ayina busobozi kumega shayitaani okugira nga Allah akwatiddeko. Allahumma inna na'udhu bika min sharri shaytaani, Allahumma inna na'udhu bika min hamazati shayatini. Saba Allah tutaase eddalu lya shaytaani, saba Allah tutaase shaytaani n'obubi bwayo. Wa min sharri alwaswasi alkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas. Mbuuze mwadde magezi ki? Solira osobola okuweza ssente ogula bode yiyo, kubaga okimanyi bona ogula bode nga tegula n'emmotoka. Tola kati gunti yasokera mu bode kati tavuga mmotoka. Amagezi ago mabi. Naye kati owulira omusiraamu n'asalawo kekkereza era yakamala katugeze nga yakamale omwaka mulamba, tali ekyamisana wadde ekyeggulo. Akola atya? Agula paani emu yameka ya 2 n'amazzi ga 100, n'alya paani ye n'amazzi ag'e10 najjayo boda ye. Ate ekyenkya breakfast no, ate ekyemisana no, ate ekyeggulo no. Olunaku ayidde sente meka? Paani tugambye yameka 2 ne era agenda okola ng'otumye emmere y'3,000 alaba emmome kubanga ye 3,000 z'ennaku 10. Agenda okubalamu kati omwaka emitwalo 6 shiya omba najja kukola yamaze omwaka mulamba yenkola ye.
ani ambuli ekiddirirawo gamba alusaazi oba mbirabye bubi bw'analwala alusaazi kutuuka mu ddwaliro just okulaba omusawo mitwalo eki ddwaliro erya layisi ate singa abadde ali ekyemisana ekyenkumi esatu zinda kumeka kisoboka okuba nga eddagala lyetaagisa nga litaagisa emitwalo 65 nakino kisoboka nalikozesa ne bugaana bambi nekifa afudde kam baghin lilkhayri lam yanal gwe bulijjo manyi nti bwe yanoonya ekirungi akifuna musolo gye bayita Isra aya 19 Allah yatugamba nti waman arada al akhira buli ayagala ejjana wasaa laha sa'yaha najinoonyeza amakubo gaayo wahuwa mu'min kasitaba nga musiraamu fa ulaika kana sa'yuhum mashkura oyo wa mujjana ejjana ginoonyeza emakubo gaayo ombaka geya teekawo toyongeramu gago nakino kya Ibn Mas'ud yatugamba nti ittabi'u mwe mugoberere bugoberezi wala tabtadi'u temupangirira faqad kufitum mwamalirwa ogw'okutegeera ekisaana n'ekitasaana si gwaffe eddiini yaffe yajjula ffe tugoberera bugoberezi حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم إن شاء الله تقومي كريزيم